Dr. Jose Chameleone asanyusizza abawagizi be ku laale y'omubaka omu munangati esayidi eno bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaako. Ku sayidi y'emu Alien Skin avuddeyo n'achallenginga eddoboozi lya Jenny Museveni munange esayidi eno. Kw'ossa ate ku sayidi y'emu Pallaso kw'ossa ne Kapiripiiti bannange ekibadde munnange ate mu katambi kibadde kikambwe nnyo. Bye ŋŋenda okubeera nga nkutuusaakoko mu maaso awo kw'ossa ate ne Gloria Boogie esayidi bannange ayingizaawo ekyuma ekipya. Bampita Jaminati sinziira ku Jaminati Yugi. Mu byonna nno kansooke nkutegeeze nti kasita obeera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Kaakati nno munnange nkutandisizzaako ne Dr. Jose Chameleone. Jjukira nti nno tuli mu kaseera munnange ate ka kampeyini. Ababaka abasinga bali ate mu kubeera nga batuusa obubaka eri munnange ate abantu baabwe esayidi eno, era nga n'abayimbi ab'enjawulo nabo bavuddeyo munnange ate okubeera nga basanyusa abantu baabwe esayidi. Dr. Jose Chameleone avuddeyoko wali mu katambi n'asanyusaamu munnange ate abawagizi esayidi eno bannange. Ekibadde mu katambi kansooke nkakowe embeera bw'etyo munnange ate bw'ebadde. Lidia mutegeera nnyo bakyanga laba mutegedde nnyo kabana ki osumagire wedde twanaliye Ku sayidi y'emu nga nkwongeddeyoko wali omuyimbi Pallaso kw'ossa ne Kapiripiiti. Kaakati nno beeguddeko munnange esayidi eno. Kapiripiiti awadde munnange ate Pallaso ebikumba esayidi eno mu katambi bannange just babadde bali mu goyingamuko munnange ate crazy nga omanyi munnange ate ab'emikwano esayidi eno bibadde bitya kansooke mbikowe mu katambi. Tezinduka akene kutuka eyawa Kulipita ati kusezea mukapiri street yampime vimba muvimba wange naye omwana ono walaye bwanyumye nonye mpale Michael Jackson nonye mpale omulageti yambala naye gena muziri kugoberere akasoka ete mpale eno gyewadononya alondeko gyayagala gwe oyagala kumpa eringa eya Burna Boy yenyini kwanza mwana kapiripiti wange ono nenga siba naye eriko ne sente neno Burna yavana y'obulaaya Cool Boy eriwa bwa bitegere bya fashion mwene negundi yako eno abadde mpapadde jacket kwongera nekusikira byonna gwe kwongera osege bwekiri bloody Minister of Cargo. I am very happy bannange omusime nga agenda kunyumirwa omuyimbi Pallaso kw'ossa ate ne Kapiripiiti munnange ate esayidi eyo. Kankwongereyoko wali mu katambi akabadde kafuuse ettabbu ku mukutu ogwa TikTok. Alien Skin yabaddekoko n'ekifo munnange gye yabadde esayidi eno. Wabula bannange Alien Skin taggwako munnange ate effujjo. Omanyi ekyabadde wali ku stage. Yavuddeyo n'achallenginga eddoboozi ly'omukulembeze President Museveni. Jjukira nti nno waliwo ko eddoboozi eribadde litradinga ennaku zino munnange ate ku mukutu ogwa TikTok.
Abemukono musile mutano. Abemukono musile mutano. Nange sinekuya. Wama, tuline chebuni, tuline pakada tatufukika. Tuline mawazo, tuline kume, tuline putu, tuline nebimu mobitya. Abemukono musile mutano. Abemukono musile mutano. Nange sinekuya. Wama, tuline chebuni, tuline pakada tatufukika. Tuline mawazo, tuline kume, tuline putu, tuline nebimu mobitya. Yoyo nno mwana muzima ngate alien sikini nkugambye taggwako monna ngate fujjo ku side yemu nga nkwongeddeyoko Gloria Bugi avuddeyoko wali management ye emufunidde monna ngate emmotoka empya eside actually olina okubeera n'akasente akawerako ddala okubeera nga weetuusaako monna ngate emmotoka eyo bakutte ssente ne bamuteekamu munnange mwana muwala n'asobola okubeera nga yeevuga kati essaawa yakakati nga boogezako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati ku social media bannange emmotoka ebadde yakabi nnyo actually ndowooza kigenda kunneetaagisa okubeera nga nkomawo munnange nga nkubuulira ebisingawo ku mmotoka eyo eya Gloria Bugi nga boogezako okulaba ebifaananyi ebyo bibadde bikutte akati ku social media twagala ate munnange wano ku Geminant Yugi twagala omuyozaayoza nti congratulations eri munnange ate mwana muwala Gloria Bugi bwe nti nno munnange ate bwe nkoze gwe kazi tobeera ng'osubscribinze ebisigadde byonna munnange ate bitulekere.